era jalo tumera ku mwenna abantu abawoomerwa akatundu mbakano bakatundu kano ak'ekiggula Luggi mbalamusizaako mwenna buli muja asinzira okukola ki okuwuliriza era nabagenda buli muntu asobola okusponsoringa ekiggula Luggi osobola okisponsoringa era njagala kwebaza mwenna abataddemu okusaba kwammwe abagala okisponsoringa nti mubali nnyo mubalira eddala era temujjanga okwo mwenna nabateeka ssente mu struggle oba oziri ku ground oba zigenze mu airtime bazigenze mu medical bazigenze mu kulya oba kuyaba bannaffe bali mu makomera please mwebali nnyo mubalira eddala naddala abantu abali mu diaspora n'abali ku ground abasobola okuwaayo ekitono mwebali nnyo mubalira eddala temujjanga okwo keep on kubanga struggle ekyatambula tukyagenda maaso ekiggula Luggi kyekirwa nkyatandika n'ekiggula Luggi mbadde wakola video lwaliro naye kankole video emu nenkyansobola okudda bategeeza ensonga zino naye nga byonna nga ntandika ekiggula Luggi njala sooka bawa brief note olwaliro ziweze ennaku 9 kiba kitegeeza gy'emyezi 3 bukyanga bannaffe bonna betwatandika nabo struggle abalwanyi bannaffe bakwatira be bakwata mu struggle mainly abakwatibwa ekalangala ne bateekebwa mu mbuzi ekogga olweziweze ennaku 9 gy'emyezi 3 bukyanga bakwatibwa ne bateekebwa mu mbuzi ekogga nga tebalinako misango gye baguddwako bannaffe bonna amannya mangi nnyo sijja gamenya nolwe mukimanye nti olweziweze ennaku 9 bukyanga bannaffe bakwatibwa n'otwalibwa mu nkomyo gye bali ku misango gye bavunaanyibwa egy'okwagala ensi yaabwe so buli omu gyali ku posting nja kusaba oposting nga twagaliza bannaffe abo obuwangazi n'obuvumu okuba nti gye bali wano wenja okukubira omulango ogutakungula omulango ogw'amaanyi okutegeeza bannayuganda buli omu gyali nti bw'olaba bannaffe abadde be ku ground nga batulwanirira saa zino bakamala ennaku 9 ku badde bali mu kkomera tebamanyi famire zaabwe kye zirya tebamanyi famire kize ziriko ate gwe n'oga nti oweddemu amaanyi kiba kitegeeza nti gwe olidde mu nsi y'olukwe mu butongole oba olidde mu nsi y'olukwe bannaffe bonna bali ku ground nga bakola emirimu egy'enjawulo bakuma omukulembeze banoonya akalu bakola buli kimu bali mu kkomera ennaku 9 kiba kitegeeza nti gwe olina okusituka n'oteekamu amaanyi mangi okusinga gweolina olwaliro so baganda affe mwonna gye muli mukama bagumye abawe kye musinga okwagala nga kuba tumanyi gye muli temuli bulungi naye tujja genda mu maaso nga tubasabira nti mukama abagumye zinnaku 9 eziweze olunaku lwaleero mukama bakuume era abagumye ekyo nno nga nkivuddeko njala otumira ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli mukama akuumira kingirize naye ne muganda ffe Honorable Francis Zaake Butebi naawe yonna gy'oli mukama kingirize bwepo n'abakulembeze abalamu n'abanopu ne mmwe n'abasanze ebizibu nga buli bagezi ba nopu namwe mukama bakole ki abakungirize naye kuno kulabula nkimanyi kuno Yose Lutabasira mutano wa Kalekezi kwoli Janet Kemba bazikwoli Salim Sale kwoli n'abalamu n'aba Iso Semwai mwenna bawandiika notice zino nga mukopinga information yange ojijambye mwagala manyi kwemuli it's good muwandiike ne jala tegeeza omumpembe Yose Lutabasira mutano wa Kalekezi ennaku zo ez'obukulembeze obaddeko ezikyaliko entonotono zeeyambise bulungi nnyo nga tonnava mu layini gy'olina kuvaamu eno message njagala egende direct gwe gy'oli Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze yalonda bannayuganda yensonga lwaki tofunanga wadde abakulembeze abasukka mu 3 abali bagamye congratulations era opulaninga okwerayiza mu bintu by'ekiyaya ate kitajja kusoboka ng'ofuke president ofuge emyaka 4 tekijja kusoboka njala kulabula togeza n'okola ensobi ab'ebyokwerinda gye bakuteddemu ne bakuwa sukaali omufu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yagenza okukyala ku mikolo emitongole egy'okulambula abakulembeze banne wonna waali okola ensobi mukwate tokola ensobi bw'oba onoonya ekinaakutwala ng'obudde bukyali ngenda bugisimufungize ku myaka gyo gy'olina bwegeza bakuwa obutwa mbw'omukwate ng'akomawo ojja kutegeera nti Uganda yakoowadda. By the way, let me inform you this. Bagamba obugonvu bw'olujegere gemanyi gaalwo simanyi oba definition oba meaning y'ekintu ekyo kimanyi. Olaba nnyo bannayuganda nga bali quiet bali easy goloza nti byokulonda byagoba kalu wakatwala wakabba, but you don't know what is in the Ugandans right now. They are boiling inside. So don't make any slight mistake of arresting Robert Kyagulanyi Ssentamu on his way back to Uganda. Whoever gave you that idea, please, it might take you even before your term get accomplished. Nze nkubuulira togeza tokigezaako obugonvu bw'olujegere gemanyi gaalwo golw'okuba nti olaba Uganda basirise goloza nti wakimala gyotomanyi munda baboyiringa okusirika si busiru tobula nti ekitambuza endiga ng'ekotesa omutuloza ebate manjira kebe manjirega deya gwegezaako mukwate kuba bakuwadde amagezi mbusimayi mukwate ng'akuma simayi muteke mu karantini nkusekeredde gwegezaako kikole ojja kuli ekinava mu yebira kasinatandika wadde ekigula luggi sinatandika wadde ekigula luggi nkyaba wake toyita aya
kati ndozo bantandika ekigula luggi. Okay, kantandika ekigula luggi. Buli muwagizi wa NUP oba wa people power. Eno message njagala egende bwe gyoli. Mutandise bwe nti ekigula luggi. Njagala buli eyayingira mu byobufuzi bino nga goloza it's a short term revolution. Oli ku long track. Revive your mindset. Chekisoka. 1. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba NUP bonna bakimanyi nti firimu etandika butandisi. In fact firimu etandika lunaku lwanca omwezi ogwokunda nga lumu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuyimbira olumbe n'agamba nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule. Sote yakugamba nti akalunga kawedde tuliyambala engule. It's a revolution. Revolution tebera nti kintu kya wumpi nti kiri awo kyakoleramu ennaku 2-3 yakugamba olutalo nga luwedde tuliyambala engule. Olutalo kyeki bw'oba olumanyi olutalo teruba lwa lunaku lumu. Olutalo lubeera n'ebbanga ddene nnyo. Ddayo owuliriza ennyimba za Robert Kyagulanyi Ssentamu zonna zaayimbye zikulaga nti abalowooza nti ebintu bigenda kuba mu kulonda ano biggwe muli ku long track era kafu. Ngenda basaba muddeyo musome ebitabo byammwe mbyetegereze bulungi nnyo. Era mbategeeza enkya ngenda kudda nkole video nga yaba bloggers bokka. Leero ne information jingere bo bali crucial nenjala bakola information video enkya nga yaba bloggers bonna. Era mbategeeze kye kigenda mass kubanga nyizo batasobola kola video biri zonna. Naye njagala buli ali ku social media kuno njagala mutegere kye bayita abantu abalwanirizi b'eddembe abagala enkyukakyuka. Tetwali mu mission ya kulonda akalu kali part of the revolution. Akalutu was a part of the revolution. What? Of the revolution. So omuntu yena de yakubuza mbu ate simanyi okulonda kwagwa bisemeje. Kitegeere onnimi zigenda tandika okukyuka by the way. Mwetegereze nnyo emikutu gye mugendako n'ebigambo byogererwako. Balina kodi zeboogera bonna. Kodi ezo ziri well sponsored ekyo nja kyogera enkya. Naye mwetegereze kodi zeboogera ku platforms ezo. Awo sigenda kulwawo. Njagadde bawa just hint. Nti omukulembeze yatugamba nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule. So tiyagamba nti akalunga kawedde. Kubanga akalu kyali kimu ku ebyo ebitutwala okukola ki? Ebitwala okukyusa obukulembeze mu mirembe. Yandibadde ayimba nti akalunga kawedde buli kimu kiwedde eri kiggweredde awo. Naye yagamba olutalo nga lukoze eki nga luwedde tuliyambala engule. Kati gwawulira nti engule yakoma mu kulonda sibamu byotambule. Awulira nga oluyimba walutegeera ne message z'abadde ayogera ozimanyi sigalawo wuliriza wetegereze bibyo by'ogamba. Gwawulira nga ebyo byakoma mu kulonda please pack up your luggages and get out of here because we have a lot of things to do in this revolution. It's not about voting. Voting was part of it. Era buli aliyo nga yagula olufaransa simeyo kulonda kwa wadde manya code. Waliwo code zitambula ziri well sponsored. Buli wawulira blog nga yogera mu code y'okulonda simeyo kuwodde simeyo kasasiro biki. That code is well sponsored and well organized. Kenjagadde bawa ko just hint for tomorrow's video. Mwikitegedde bulungi. Ekyo kimaze. Katika ntandika ekigula bulungi nnyo musooke mutegeere bulungi nnyo wano. Part of ekigula luggi esima bweti. Omukulembeze olunaku lwa jjo alina ka post ke yataddeyo njagala kabanyonyola bulungi nnyo mu Luganda olutegeere bulungi. Yakugambye bw'ati. Temwakategedde era temwakawulidde. Njagala nkabanyonyole bulungi mu kigula luggi mukategeere. Yagambye bw'ati. Yagambye 1% controls the world. Kitegeeza ki? Nti ekitundu kimu ku buli 100 kye kifuga ensi. Nakugamba 4% are their puppets. Nakugamba nti ebitundu 4 ku buli 100 bano be bawuliriza era be bagendera be baweereza ekitundu kiri ekimu. Nakugamba nti 9 kyebase. 9 ku 10 kikoze eki? Kyebase. Kitegeeza wasigadde bitundu 6. Kati mbitundu 6 gwogwawa. Please listen me very carefully. Omukulembeze waffe yataddeyo ka post jjo. Nendo zamu temwaka nyonyo sinjala kabanyonyo. Yagambye nti kwata 10 okiteeke wali 100%. Nakugamba nti ekitundu kimu ku buli 10 beba controlling ensi nenga akutegeeza Uganda. Nti ka family ka controlling ensi kali kamu ka family ya Natasha ne Museveni ne banne kali akatundu kamu. Ebitundu 4 beba kolera abantu abo
bibatuyita ba puppets bala bajja ku social media ne boogera mafuuku ne bakola bibakolera abantu abo nagamba ebitundu 9 ku buli 10 bebase beba na Uganda bonna either abawagira NRM nga tebakimiti bakola nsobi n'abali mu nupu nga balooza nti ekintu Museveni yakimala ngenze maaso nakugamba nti ebitu 5% no and try to work the 90 nagamba ku bitundu ebitaano ku bitundu 6 ebisigadde ebitundu ebitaano bigezaako nnyo okuzuukusa ebitundu 9 ebyebase kati gwe nnyabo ssebo ali mu struggle okugaa nti simanyi kyagula mu bitundu bino ebitaano oli kugwani ku bitundu bino ebitaano go discouraging abantu gwatandise okuyomba ne banno ku social media gwakola ebintu ebiri vice versa kubanga akugambye the 5% try to work the 90 ebitundu 9 ku buli 10 ebigezaako kuzuukusa kino 9 ekyebase wembagambira omuntu yenna atali mugendo gwa kuzuukusa banna Uganda na kubateeka maanyi kuzuukuka ku kirevinga victory yaabwe na ku rescuinga gwanga lyabwe oyo abeera kubali abanyampi abaana ebitundu ebina ne tugenda maaso nagamba the 1% use the 4 to prevent the 5% from working the 90%. Nakugamba nti ekitundu ekimu kyeyambisa ebitundu ebina biri ebyabano abawujirizi b'obunyama okulemesa bano ebitundu ebitaano abali mu kuzuukusa ebitundu 9 abebase. Do you copy? Wano wenjagaliro bagamba buli muntu yenna ng'ogenze ku platform y'omu natandika okwogera ebintu ebitakwatagana struggle kuzuukusa abantu kuddamu kuzuukusa abantu kwagala ggwanga lyabwe kukireminga victory yaabwe nga badda sime kyagulanya yakoze bino sime kyagulanya yagembeze tatugenze sime yagabi sime yokulonda kuwedde sime tugende ku that is nonsense kana akantu ke explaininga bulungi nnyo kyagulanya kyabadde ategeeza ebintu byabyogerera mu ngero. Where do you belong? You belong in the 1%? You belong in the 4%? Because 5% yeriyo kuba banna Uganda. Either blogger, either postinga, either commentinga, either sharinga. But if not, that means you are magged others. So whoever goes off track in this struggle, either you are blogger, you are among the 4%, the puppets. Hope everyone gets me right. Okitegeera buli muntu yenna kudda ku shitu kana akantu yakataddeyo ng'asindika message eri mwenda ba bloggers abatandise okwekubya emizimu. One, bw'osanga blogger ng'alumba blogger munne is among the 4%. Bw'osanga blogger ng'ayogera oluchina mu situation gye tulimu ali among the 4%. Bw'osanga omuntu akola post ng'eri contrary ku bintu bya noob oba ebya revolution ali among the 4%. Mukitegedde bulungi oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu yakasipulifayize bulungi nnyo ogwawa. Are you among the 5% who try to work the 90%, or you among the 4 puppets, or you among the 1% which leads us into hell? Where do you belong? Awo nvudde osigenda ku lwawo. Ngenze ku nsonga endala. All right. Eno yemu ku kigula lugidde ekirimu. Bangambye bati mwenna abantu abali mu Europe n'abantu abali amatooka agava e Kampala mu Uganda. Bangambye bati, guys, poison is real in Uganda's products, mostly the matoke. Tell all Ugandans who reside in diaspora, poison is in Uganda. Poison in Uganda is real. Poison in Uganda is not real. But the state-sponsored agents, mainly the exporters of matoke and other commodities to Europe and particularly in UK and other areas of the world, that they should be very careful when they consume or eat matoke, potatoes and other things which are imported in their countries where they are. That it might be one way or the other that those products are
infected with poison. Hope everyone has got this information loud and clear. Nchali kuchigula luji video tenaba. Nengenda maso. Eno kanjire kenda jiba posting dedda. Ngenzo kundala. Kano ka message njagala kagendere abakulembeze baffe aba nope muulire ka message kano. Drone yange unfortunately njagala babikira and drone ya emu ku drone zange yakubiddwa amasasi nefa. So emu ku drone zange yakubiddwa amasasi nefa kubanga no kibatere nyina kibagambira onze sekweka emu ku drone zange yakubiddwa amasasi nefa. So nja kubyara kubikira ensi emu ku drone zange yakubiddwa amasasi nefa. Yensonga lwaki mbadde nkyabuze buzemuko naye endala zijja sigala nga zikola ngenda ku deploying endala. Ntandise bwenti. Regarding to Nubian Lee's health, update on a government is doing all what it can take to save his life. 3 days back, a doctor from Pakistan by names of Dr. Punet arrived in Uganda to see if he can save Nubian's life. While Segirinya Muhammad is improving at the moment. Currently, Nubian Lee is hospitalized in Lumbuye Military Hospital. Ndoza obo bwe mukubadde mu program ekigula luji njagala kutandika video ey'olwaleero. Mukulekwe mwena abadde mu kigula luji mwebale kukiwomberwa abagala kisponsoringa namwe mbeyanziza mukama abadizo onayo mujje kati njala tandika video bulungi nnyo. Njala muntagingire omumpembe gobayita Simon Babashaija oba Simon mukulu akulira makomera muntagingire n'omwogezi wa makomera omukulu Baine kati video etandise kigula luji kiwedde. 1 Nabadde ndi wano ng'omukulu omwogezi wa makomera gobayita Baine azze atandise okunywerako obuugi oba obusera ng'ataalirako akalo n'engamba omwami ono abadde ki. Nze sirina buzibu ku bintu byenjogera. Nze omu ku bantu abawa information credible to the public. Gwe kikwatako ne weesortinga before it's too late. You understand? Mwe kikulu kye mmanyidde nti mwamanyira bannayuganda bawa information enfu bwetaba preparing kumanya kye bategeeza. Nze ng'omuntu mmanyi kye kigenda maaso mu Uganda. That's why nzija nepa information ekitajja kubeera ku radio zonna ezisookera ddala mu Uganda. One njala bategeeza. Nfunye information nti state esasudde bannamawulire abasinga obungi mu Uganda okutandika okudemoralizinga struggle yaffe n'okutandika okudefeatinga government enfu eyavunda. Nezo sedi mujja zigaba buli kyonna kyemukola kigenda kusucceedinga. Saagala mbeere surprised nnyo nga TV radio stations amawulire gawandiika ebintu ebitakwatagana ku NUP n'okuba nti batuvuma ekyo temukifaako. Kati ngenza ku mukulu Bayine, this is my answer to you gye njagala kugamba. Mukulu Bayine, jo nakoze post nenjiteekayo nga mwina olukwesese nti nasooka nenkuba system 7 gyali ataddewo eri well documented nga bagiwadde ISO ne CMI engeri gye mwagala okutamba inmates ba NUP abali mu makomera gasinga obungi more mine especially Kitalya gye mwali mugenda okugulira abamu ba NUP supporters oba NUP members mwali muwadde ensimbi bakyuke badde mu NRM thereafter mutandika obasondera ssente n'emmere mugibatwalira bagende bagitwalira abaana baffe mu komera bajirie then bamala okufuna obutwa bobatte then abantu bazingire mbakwatire mu mayinti ekitu mu kigadde eyo program nenjikuba nenjitta ne muleta resolution endala eri mu corridor gye mwagala okuteesaako erwa njala tegeeza bana Uganda nti bwe muwulira nti ekkomera Kitalya oba ekkomera lyonna erimu abakulembeze oba abawagizi ba NUP lyamenyeddwa era nti abantu bangi bakubiddwa amasasi mu kutoloka temwebuuza kye yakikoze. Government y'omumpembe yose tutabasira mutano wa karekyezi n'ebitongole by'okwerinda bali mu nteekateeka ekola ekintu kyekututo okumenya amatukomera naye nga mu kino government yennyini egenda okumenyera amakomera etegeeze bamala okumenya amakomera gano ate bagamba basibe badduke oba basibe beegunguke badduke mu kudduka bo balina target ze baagala mostly batagetinga baana ba NUP bakuba amasasi bagambe nti bano abantu baadde bamenye ekkomera ne baadde bagezaako okudduka bakuba amasasi omusango baguzingira awo nti abafudde kyawedde bagenda kikola batya era anakipulaninga. Enteekateeka mpandiike bulungi nnyo yabadde mbiwandiiko drone zange ezimu ze bazaalabyeko. Museveni ataddewo enteekateeka nti agenda kuddira abamu. By the way, before I go further, Mr. Baine, the so-called spokesperson of all prisons in Uganda, Mr. Let me remind you this. We know it clearly that Kitalya prison
is not guarded by prison or professional prison officers. No. Chitala prison is guarded by ISO and SMY. Although those people are dressed in a prison uniform. Nchidam, Mr. Baine, I'm answering you. We know it clear that Chitalia is monitored, secured by SFC, ISO, and SMY, who are well dressed in prison uniforms. We know that. There is no any qualified prison officer who is there guarding Ugandans. They are just SMY and ISO members. Hope you get this information right. Bakoze plan yaabwe nga bagenda kuddira abamu ku aba SFC abaliwo abambadde engoye za prison baleetyo bannaabwe mu kkomera nga balina emmundu ne bakkirize bayingire beefuule nti bayingire tebamanyi nti balina emmundu babanga abagenda okukola lokolo batandika okwefuula nti balwana in the process amasasi gavuge bano bagulira abasibe wonna bajja kuba nga bataddewo abasibe bafulume bagenda bafulume kati mu kufuba balowooza senti oba nupu oba waliwo ekibinja ky'abantu abatamanya ngamba abazze okumenya ekkomera bafulumye abasibe bonna balimu abanuupu in the process bano olwedde baba bataddewo ddatira senta zaabwe obagenda okukubira abasibe buli agenda okufuluma bakuba amasasi kubanga already bali bajja kuba balina emmundu munda nga bakuba okubamala obumazi kodiko badde bategesewo nenkakuba olunaku lwajjo kati nkazikiza mukulu bayine ndowooza genda onywa obugi buno obusero ojja kuba bulungi ekirala wavudde n'ogamba nti amakomera gammwe gajjanja bulungi abantu era balya bulungi basula bulungi mukulu bayine n'amakomera matu kimanyi nti amakomera ga Uganda teri kukomera lisiba abantu babula mitwalo 2 mu Uganda teririyo tetunalifuna ekkomera ly'ekitalya lirina excessive prisoners ekitakirizibwa mu mateeka 1 nakugamba nti balya emmere omulundi gumu 24 hours njagala ova ekiproving 2 teri mazzi 3 abaana balwadde 4 njagala oswazi sitaani mu nsi ya Katonda oddemu ojje ku live obulira abantu nti abaana banupu temubakuba kwagala bajja mu mannyo video oba press conference eyabadde ku kirebe kyaffe kyekamoja abaana bonna abavuddeyo 1 ba confessions nti bakubibwa batokyalingibwa balya bubi basula bubi kati gwe information ki oba evidence ki gy'oyagala esukka ku baana abadde mu kkomera ekitale gye bagenda okukoboolya okuggyako ng'oli mu mbatuutu obanga wayonka sengaawo kubanga tukimanyi mmwe abavandu babeeta abavandu mesimika sasiru twala tugende tukimanyi bulungi nnyo nti mwe mulina emize egyammwe gye mwesirikiranga mmwe gye twagala okumanya gwe okuggyako ng'owayonka sengaawo njagala ombuulire omusibe ava mu kkomera ng'awenyera tebayina njala mu kkomera wali accidenti waliyo amabajjiro nti badde baba bajja wabaddeyo ekitalya agamba komera kitalya main mwagenda oditeekawo nga mulina mission mumanyi nti mugenda kusiba buli muntu yenna agenda okubatakiriziganya nkola yammwe mukulu bayina enjagalo oddeyo ku video yakoda ku press conference ekamoja abaana abavudde bakugambye lunye tukubibwa tusula bubi tetulya batutulugunya kati ab'omusibe yayogedde ate lumba waki nze nkuwulira kiriyo bali ekibu kimu 24 hours ne normal person alina okunywa chai alina okulya lunch alina okulya supper 2 enamba eri mu kkomera tekirizibwa mu mateeka 1 buli musibe ateekeddwa okubanga alina bed space alina omufaliso alina bulangiti alina pilo ekyo kimanyikiddwa ffe kyetwagala mu gavumenti empya oba ne gavumenti yammwe ng'ekyalozira ennaku ezisigadde tetwagala mudde mukwate bantu nga temukyasobola baliisa kuba gavumenti yammwe enjavu kyetwagala mukole kiri bwe kiti bwe mukwatanga omusibe mukiteeke mugende mu parliament mukisabe nti mudda mukwata omusibe yenna mulagire family ye emuletera omufaliso bulangiti nga gugwe abantu basobole okwebaka okubaka ku sementi kimenya mateeka omusibe ne wankubadde abazizza omusango but still asigaza rights ze ng'omuntu alina rights okwebaka alina rights okunywa alina rights okulya alina rights okwebaka ku mufaliso ngera yeebisse alina rights okunaaba alina rights okufuna eddagala alina rights okukola buli kimu kyayagala mpaka ekibonerezo nga kiweddeko ndowooza bino byonna bitegedde okujja nga mwagala mugere mu parliament ffe twagala kusaba kati parliament nti buli munnayuganda yenna akwatibwa oba oli political prisoner oba misango gino egya bulijjo bakiteeke mu nkola nti buli munnayuganda bamukwata famire emuleetera omufaliso ne bulangiti ne ssuuka ne piro kuba temukyasobola kumanaginga ggwanga lyabalema okitegeera lyabalema temukyalisobola so mukulu bayine
njagadde okutegeeza mu bintu bye nkugamba gendo de press conference ogirabe wano abaana bali emmere ya mulundi gumu 24 hours almost zenako busy basula bubi banji bafa temutegeeza na family zaabwe nti bafudde nimbaziika mbibire biranyaawo ekyo nakyo kibuli public nti abaana mbaziika mu bibire biryawo ekyo tukinako evidence era lijimu ya muwevwako bayine gwosoka mu kolido ne kuddako byabashayija mwe musoka mu kolido namwe tubasimu the same condition mutegeere nti mumisaba namwe ekikyamu kyenkola munnange saagala bakinkole naye mwenna mujja kufeesinga amakomera ago mbabuulira mwe kyemukola abantu bammwe kyemugenda okumwe ne mukufeesinga mwalibadde muli vigilant nnyo ne mutereza amakomera ago ng'obudde bukyali ne muteekayo emifaliso ne muteekayo facilities zonna ezeetaagibwa gye mulaga ekyo nkibabuulira gwe byabayine ogendagenda mu kkomero lyennyini byabashaliza mukama naye agendagenda mu kkomero lyennyini kiri gye muli okubalongoosa oba okugaleka nga bwe gali kuba the same situation these people are facing the same situation you're going to face bye mutadde bye tugenda okutandikira ku mpaka nga gavumenti eteredde oba mwaka gumu nga mugye muli okitegeera ekyo kivuddeko sigenda kirwako ekyokkomera nakibabuulidde bulungi nnyo bagezaako okugakala okukola ki okulimenya ekisho kibabudde nkitaddewo kati ngenze mu kirala alright njala tutandika bwe nti race y'omwogezi oba omukuumikumi wa parliament saagala mugigoberere kubanga it's none of our business tabagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okulayenga president wa Uganda so it's race ya speaker eyo diversion temugigoberera Museveni already amanyi omuntu gwayagala agenda okufuka speaker era ng'akimanyi bulungi nnyo omusajja we oba omuntu gwayagala agenda omukolera emirimu gino wammanga Museveni ayina enteekateeka ekyusa enkwata y'ettaka mu Uganda akimanyi asobola okukimukolera Museveni akimanyi nti baagala kukyusa myaka okuva ku 5 okudda ku 7 amanyi agenda okukimukolera Museveni akimanyi nti baagala kukyusa linnya lya ggwanga okulifuula erinnya eddala kulijja ku Uganda odifuula erinnya eddala amanyi agenda okukimukolera soka temudda ku efolofoto mu concentrating ku bintu ebitwala ggwanga maaso ono folofoto wano mbajjeeko diversion endala saagala muntu n'omu addamu ku sharinga mboozi ya muntu eyabula embuzi bweba yabula mugiveeko ebulire eddala ebiboozibozi ebitambula ku social media wakati w'embuzi ezaabula ezaaliko mu nuupu nga tutandika one people power zibula muzireke zibulire eddala for good nkiddamu ebiboozibozi ebyo bisasuliddwa omukyala abisasuliddwa omukyala ono omunene ayambala ebiteeteeyi mu nnamagye ng'ate yagaana okuzaala omukyala gwe bayita naraiso yasasula emboozi zino 1 mulemi okutegeera nti ekintu kimuseveni kyavuga kyasinga okuma bakiyita diversion blackmail and tribal statements kati basindise eno embizi ya nadies ejeekole tribal statement naye nga temumanyi lwaki bavuze ekintu kye bakivuze bati bamugambye ajja ayogera ekintu kino kirabike nti bo nga badde bakivuga ne Kyagulanyi kyagenda ovuga olwokuba nti bo bakyalina ennaku ntono mu buyinza kibalage Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenda okukola kitya basindise ono omwami ajja agambye simanyi nsonyiwa twakola biki naye lwe tutegedde nti bano abasajja basosoze mbwera gavumenti ya buli muwawale gundi no si bwe kiri ono kyavuga kiri bwe kiti ayagala bategeeza nti abalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bwanajja mu buyinza ng'ategeeza eggwanga lyonna kati ayagala kwawula mawanga gonna agenda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwanajja era naye agenda kuddira baganda bonna bagenda okuteeka mu gavumenti okuva ku kitundu ekisooka paka ku kisembayo eyo yabadde trick mugula amaaso gammwe mugakanule nkiddamu kana akakolyo bwe kati bwe kali kino bakisasulidde mu bakibavuge mu kibayingiremu kiri wa sponsored by the state olwokuba nti Museveni akimanyi nti kati buli wamu waliwo bantu be kati ayagala kiteeka mu bantu already abakimanyi nti balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Kyagulanyi bwayingira mu state house mbwagenda kulonda baganda bonna be babaira be mu gavumenti kati kino kinyize amawanga gasiga nti yaddeko ng'omu byobweru kasugaye no naaliwo ako kakodyo kafu temuddamu kusharinga bintu byonna ebyo nabagamba omuntu yenna obanga omayiwagira nkyukakyuka waakyo osindika no sharing ebintu bitakwatako omuntu wabanga yakuvuma n'akujolonga ne bazoganya peji za nupu zonna eza struggle ne bazitwala ngero omuntu yazikolerako nkugambye embwa ebambwa ne bogisanga eranda ne situ esigala magujja kikisooka embwa esigala magujja tekyukanga
omusiru abera musiru ne bw'omusekula ne bw'omukungunta ne bw'omuyiwaka amazzi n'omunaaza asigala musiru tagenda kukyuka njagala kibaddiramu omusiru asigala musiru takyuka ne bw'omusekula n'omukungunta n'omunaaza n'omutokosa era asigala musiru tebagenda kukyuka empulunguse esigala mpulunguse temuddamu kushyalinga ebintu mutategeera Museveni gomuzanyirako egyo gye mizanyo gy'asinga okutegeera gwokyolabanga ekitono yawa yakipulaniza kibakuba bituli eyo yabadde bombadi yagisindika mu public nti yakula mwanayingira mu office era agenda kuleeta baganda bonna mwete mwakitegedde mwabuza musajja simanyi bamusosola tewali go basosola buli yagenda yali na kyakimyeyo bakifuna dda musigale ku kyamwe kimanyi nti mwagala change before it's too late awusagala kulwa ngeze ku kirala Omukyala Janet Kembabazi n'ekitongole kye eky'ebyensoma mu ggwanga kyavuddeyo ne kitandika okusala amasomo agamu ku University e Makerere nakyo mwakitegedde. Kino ekigendererwa si kyakugamba nti bana kiba planning nabagamba Makerere University bagenda slowly gitandika creeping off. Eyali akongodde kasooli omwokyo bamufumbe ng'akuwoomera okwongolako mpola lunyiri lumu n'oteeka mu kamwa n'olya. Janet Kembabazi yose tubasoma ntanu w'akalekyezi baagala kujja Makerere University by all means. Basooka kutunda ttaka lyonna erisurroundings Makerere University ne balyeddiza. Batandise okujjawo amasomo agamu university kitegeeza ki bw'okendeeza amasomo agamu university oba okendeeza services za kiza university bajja genda bagifunza olw'okuba nti bo bazimbye university mu bitundu gye baagala ku ssente ezaabwe. Janet Kembabazi ye nannyini university eri mamboka ga Uganda esomesa petroleum eyo kosi bagijjayo Makerere tekyaliyo. Ne bagamba science and technology bamutwala embalala bakoze university endala batale buno bu KIU bagenda baorganizinga university ezaabwe. Kino kitegeeza bagazetinga university ezaabwe indigenous university nga bwe mulaba Makerere University bamale bagizingeko mu vuba genti kati ejindi wale fakatele gundi wale fakatele gundi wale fakatele kati Makerere China mugaso tujikole kitu jijiba kongola bukongozi kasolo lunako basoka kocha main building wa jocha bali bagizimbye ya jocha ani yajimu ya jocha si wawe mulimu omusoga ya jocha mulimu ani ya jocha yani mumbuli ya jirimu ya jocha kenyini ya jocha ndagala mutununa ebintu bino n'amaaso mangi nnyo. Makerere batandise okukola universities mu bitundu ebirala by'ebbali nga batandise okusindika faculties ezisinga obungi bazifuluma university kati amasomo batandise basazeeko courses 12 ze baggyeko mu university. Bw'oggyako courses 12 n'ogaa nti zizija kubeera mu mwaka gwa 2021 kitegeeza bonna abadde bazisoma n'abagge bazisuubira zisoma bavuddewo oba nze basomereko muzitegeere oba n'abanziina ano mangu nnyo kanzi basomereko kuba video tendaba bulungi sina kyamuka nkyabaleetera information wano lindako njala basomera courses zino muzitegeere. Okay, right now yino njala basomera courses zino zisoma bwe ziti njala mumpuliriza bulungi nnyo. Makerere University gizavudde kino ekiwandiiko kyavumanga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu 2020 zisoma bwe ziti kisoma bwe kiti refers out the undergraduate programs. Following the council approval of the restructuring of the undergraduating programs, the following programs are known to be advertised for the academic year 2021-2022. Nebakugamba nti bano baagala kujjawo oba okujjawo courses zino zonna ez'abantu abadde basoma courses zino. Era baga nti okusinzira kakiiko akatwala ebyensoma kasazeewo courses zino kazijjewo era courses zino zigenda kuba nga teziriwo okuva mu mwaka 2021 mpaka 2021 akakiiko ngabo era tebaddamu za advertisinga. Courses zino ze ziri wano wammanga ziri 12. Ngenda zisoma mu Luzungu Bachelor of Library and Information Science. Bachelor of Library and Information Science Makerere tekyaliyo wetwogerero lwalero. Eyokubiri Bachelor of Archive and Record Management teriyo. Bachelor of Science in Construction Management teriyo. Bachelor of Community Physiology teriyo. Bachelor of Industrial and Organization Physiology teriyo. Bachelor of Arts in Development Economics teriyo. Bachelor of Science in Telecommunication Engineering teriyo.
Bachelor of Science in Computer Engineering teriyo, Bachelor of Environmental Science teriyo, Bachelor of Science in Meteorology teriyo, Bachelor of Development Studies teriyo, Bachelor of Adult and Community Education teriyo, Bachelor of Business Statistics teriyo, Bachelor of Science in Population Studies teriyo, Bachelor of Science in Quantitative Economics teriyo, Bachelor of Science in Wildlife Health and Management teriyo, Bachelor of Science in Agriculture, Land Use and Management teriyo, Bachelor of Science in Horticulture nayo teriyo. Kitegeeza ki? Batandise okuzingako University e Makerere mpola mpola. Awo nno nsimbudde kati tuvudde ku biwedde bayine namwogedde dda. Alright. Muntagingire Yosef Tabasira mutano wa Karekezi kati video etandise. Yosef Tabasira mutano wa Karekezi oba oli photocopy oba oli erigino fete twagala kumanya. Twagala kutegeeza ebintu bino wammanga. Opulaninga okwerayiza mu bintu by'ekiyaayi ne tojja kusobola kulayira. Bw'ogamba nti wawangula akalulu kano era ng'okimanyi nga bulijjo bw'otera okukola, njala kubuuza ebibuuzo bibiri ebisooka. Bulijjo ofuluma Uganda n'otambula gy'oyagala nga bw'oyagala. Kiki ekyatuukawo emyezi 7 mabega tokyafuluma ggwanga n'okumala okulonda wagaana ofuluma kubanga tekyali mukulembeze yenna wansi yonna akumanyi nti oli mukulembeze wa Uganda amanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kiki ekyatuukawo? Ani akumanyi era ogenda kulayira ng'ani mu Uganda? Mukulembeze ekingo jeko abakukongratulate nga balinga babiri ate oluvannyuma ensi zaabwe ne zibeefuukira ne post ne bazijjayo. Ani akumanyi era ogenda kulayira ludda wa? Ne ssente enneewoleza ogenda okudukanya eggwanga ng'ate tolugenda ddukanya kuba togenda kubeerawo, ogenda zijja wa kuba tebyakumanyi. Ekyo nkimaze. Mukulu weetereze ng'obudde bukyali. Ekirala mbagambye ekya media companies zonna ezasasuddwa ensimbi okutandika okwogera mafuukule muzitegedde. Kati ngenze ku kye tuyita amawulire agatalinda. Ntandise bwe nti. Twade tuli awo nga telulusa abasajja ababanja Museveni ageni abalala ne bajja. Bwe bazze n'abagamba naffe twagala nsimbi zaffe ze twakola. Muno mulimu Abachina, mulimu Abayindi, mulimu Abangereza, mulimu n'Abayisirayiri oba Abayudaaya. Bambanje ssente mpya ne kale tamayi we ziri. Naye mu ssente zino nga bwe nabaga nti ekitundu ekisooka yakiwa abaali bambanja n'abattaka ly'emukono wepone Kayunga. Kati abantu bano wammanga gyara mutegeeze bulungi nnyo abantu bammwe nti bwe muwuli ekitwala ttaka mu bitundu bino wammanga temuwulira nti sabagambye ettaka lino ligenda kuweebwa abantu abanja Museveni ensimbi mu bitundu bino wammanga, era ng'abantu abali mu nteekateeka eno mwe muli Omumpembe Vincent Bamulanga Kisempijja, mwanyina wa Janet oba kazino wa Janet akulira Barracks ye Kasijjagira gwe bayita Kasando oyo mwami alina ebipaapi gy'obeera nti ngo. Muno mwe muli n'amagye ga ISO ne SMI agakulirwa Bampembe abo okuteeka enteekateeka zino okuteeka nga bateeka enteekateeka za Museveni okuba nti akola ki awa ettaka lino. Ettaka ligenda ottwalibwa liweerwe abantu abanja Museveni ensimbi empya n'enkadde kuliko ettaka lino muwulire bulungi nnyo. Oba olina ekyapa oba tolina kyapa mumpulirize bulungi nnyo. Tukutte ku luguudo lw'e Masaka. Nkiddamu, oba olina ekyapa oba tolina kyapa tukutte ku luguudo lw'e Masaka. Bwe muwulira ebitundu bye ngenda okusoma ng'olinawo ekyapa oba olinawo ettaka manya nti yakwawula esiridde ettaka bagenda ddiga baaligabye dda era mugenda kusengulwa. Ntandise bwe nti abantu abawangalira mu kitundu ky'Erukaya kye mwayagalizanga embazzi, sijja bbaga kye mwayagalizanga embazzi, mwebamu ku ttaka eryagabiddwa Omumpembe Tabasira mutano wa Karekezi n'aliwo abatamanya nga babambanja ensimbi. Oba oli Lukaya olina ekyapa oba tolina kyapa ettaka lyagabiddwa. Mulimu ettaka ly'e Matanga era nga liri ku luguudo lw'e Masaka. Nammwe ettaka lya mubo olina ekyapa tolina ettaka lya myane byagenze. Kuliko ekitundu kye bayita Lusango, nammwe ettaka lyammwe myane mye. Kuliko Kabale Bugonzi. Kabale Bugonzi buno ekitundu ekyo nno kyabyafaayo ku bayimbi abamu mu Uganda wepo ne bannabyabufuzi n'abantu abawangale ku luguudo lw'e Masaka. Nammwe abayi Kabale Bugonzi bwe mutandika okulya abantu wala tasula otaakeese nammwe kyekyo. Kuliko ab'Empogwe nammwe kyekimu. Kuliko ab'Ekaddugala wepo n'ab'Ekako. Mwenna abali ku ttaka ly'ensomye mumanye nti yabalula esiridde
abantu bano babawadde ettaka lino okusasula ensimbi z'omumpembe ekezi ze yalya nkanchidde mbulungi abampembe babanja Museveni ensimbi zata China zagenda basasula yabagambye nabagenda bawe ettaka ng'oggyeko li ery'emukono lyawa bali bampembe basooka era nga kuno abantu abagenda okugwa mu kadiba ako kubatwalako ettaka lyabwe nga nenda bugisimufungize muno mwe muli abantu abasangibwa ku luguudo lw'e Masaka oba olina ekyapa oba tokirina kubanga ye yasazeewo ng'omuntu talina gwe yebuuzaako muno mulimu ettaka erisangibwa e Lukaya kuno kuliko ettaka erisangibwa e Matanga kuno kuliko ettaka erisangibwa e Lusango kuliko ettaka erisangibwa Kabale Bugonzi kuliko ettaka erisangibwa Empugwe kuliko ettaka erisangibwa Kaddugala Bwepo ne Kako mwenna abantu abali ku mataka gano bagenda tandika obbafutiza n'okubajja ku mataka guno nga temwesikidde wadde akawande kino nno kigenda kiba kikolebwa mu nkola nga kiteekebwa mu nkola amagye ga SFC Wepo ne ISO abagenda okujja nga baliisa kakanja bajja ku mataka gano mu ngeri yonna esoboka era ng'enteekateeka eno yonna buli gwe bakwata okumujja ku ttaka bagenda bakwata batikkenga ku bimotoka babatwale gye baagala obbateeka naye nga mmwe enteekateeka yammwe entuufu bagenda batwala mu kifo kiyitibwa Queen Elizabeth National Park waliwo bagenda bateekerateekera gye bagenda bateeka eyo naye nga bwe bateekayo togenda kudda mu kitundu ekyo ku ttaka bwe babakojje ndowooza mumpulidde bulungi saagala mugambe temwategedde oba temukoze eki temuwulidde muwulidde bulungi era ng'enteekateeka eno nga bweri egenda kuba ekulirwamu omusajja oyo ayitibwa Kasande Vincent bamulanga Kisempijja ono nno lwamu ku bakalulu n'atandika okwogera Olufalansa n'agamba nti abamusosodde olw'okuba nti Munyarwanda kitwali tumanyi nti si Munyarwanda twali tumanyi musajja Muganda olwamu ku bakalulu ne kamusiiwa ebigere ne yeetakula gy'obeera nti yalumiddwa ensanafu n'agamba nti Abaganda basosola era balonze mawanga bamukubya akalulu n'anyooka enviiri omwami ono ye kennyini mu bigere bye ye omuntu omu baakalu n'ateeka karantiini olw'okuba nti ye minisita w'ebyobulimi n'ebyobulunzi yatandikirawo mbagirawo okuccunya abantu bonna abali mu bitundu ebiri mu Greater Masaka ng'abagamba bw'ati nti akizudde lunye nti abantu b'omu bitundu bya Greater Masaka bonna bataamulonda ebisolo byammwe byonna n'amalundi opone gye bali mulundira ebisolo waliyo ekirwadde ky'akalusu n'abasibako karantiini muno mwe muli obutaddamu kufuna wadde ente eva mu bitundu by'okutunda ennyama keberemu n'abagooca kebere embuzi kebere endiga kebere ente ng'efuluma mu bitundu byo bateeko karantiini si lwakuba nti ekirwadde gye kiri yayagala balagako nti yasobola era abasomesa essomo eryo obutamulonda kubanga alina obuyinza obumuwa mukama we Yesu tabasira mutano wa Karekezi okussa mu nkola ebiragiro bye ng'omuntu okubabonereza ngenze mu maaso era abaagala okuzuula amazima gano nti matuufu njagala mutambula mpola mpola nga mulingiza asaatuuka ajja kkubwa essasi Museveni ekintu kye yakoze yadiployinze amagye mu kitundu ky'omunneekongolera abamanyi ekitundu kye bayita nneekongolera ku luguudo lwennyini lw'e Masaka kino kye kitundu omugenzi Idi Amin Dada kye yali ayagala okufuula ekisawe ky'ennyonyi ekiri ku mutindo gw'ensi yonna wano Museveni we yadiployinze amagye ga SFC naga semwai okuteeka mu nkola ekiragiro ky'okutandika okugoba abantu ku mataka ng'obudde bukyali nga nina bugisimufungize kati mwenna abaagala okumanya nti bye mbagamba bituufu mugende mu kintu kye bayita nneekongolera era okuliraana ku bitundu awo bataddewo amagye agali mu tenti era gali ready okufuna ebiragiro okuva omwoyo Kasande ng'era campus director agenda kubeera omwami bamulanga Kisempijja okutuukiriza ebigendererwa bya mukama we Yesu tabasala mutano wa Karekezi olw'ensonga nti akyamukomba mu bigere era akyamukomba mu sowaani olw'okuba nti newankubale mwamu ku baakalu n'akitwala nti kyamuluma nnyo ate nga siffe twakola ensobi abalonzi bo baali bakooye omutamanya ŋŋamba ono nga yeewunzitseko bo katukuwunzukulule otegeere nti ensi yakukoowa dda so abantu mwenna mutegedde njagala bategeeza bw'obanga oli ku luguudo lwa Masaka bitundu bye njogedde njagala obeko olulu lw'ekigere ku kitundu kye bayita nneekongolera bw'oba tewaliwo magye ga stationingiddwawo jangu onkuba oluyi sijja kukuddiza n'ekyenkutegeezezza ebitundu byensomye ku ttaka lye bagenda otwala okusasulamu abantu benjogedde so kigenda mu maaso ate mujja kitegeera naye sooka weebuze bino byonna omuntu akola ebintu bino byonna munnayuganda oba si munnayuganda ye lwaki ettaka erigoberwako abantu n'okugabwa lya Buganda ebitundu ebira tebiraayo ate okumanya abasajja bano bajooga tebafunisiza malaya lubuto woowe weewuunya omumpembe ono atugamba omunyankole era ava mu bunyankole ng'oggyeko amaka gaalina gali ge yazimbe lwakitula
njagala mumbulire nti Yosero Tabasula mutano wakalize ne babbi banne balina ebizimbe luvo okwaye mu kitulu kyembala kubanga bali babagamba tubamanyi bulungi nnyo. Nfuna information endaga nti bobanga balina ebintu tebiwolade bitundu 20 ku buli 10 nga balina mu Buganda oba bitundu ebiraje bafuddemo okutwala ettaka lyabwe. Tawulira kibba ttaka mu bitundu byo jagamba nti waabwe kubanga abantu babategera ti si bantu baabwe. Lwaki ekibba ttaka kiri mu Buganda? Ate lwaki ekigo bantu kiri mu Buganda nga nettaka lyebagaba ery'obwerere liri mu Buganda? Njabazaayo Kemabega mu ndagaano y'Olukumuwenda 00 eyateekebwako emikono Obwakabaka bwa Buganda bupone bannayuganda bonna mu kugaba ettaka lyonna nti Obuganda bwafuna miles 9. Endagaano eno nno we twogerera eri mu kusambwa ekubwa emigere eri mu kuyizibwayizibwamu okulaba nti ettaka lyonna erya Buganda lyerinako enkizo litwalibwa n'okugabanibwa ng'abagabani bijanjalo mulumbe litwalibwe Omumpebeso Endobesu wakalekezi ng'abikola n'omutima ogula nti yabatukoowa naye nga ffe tuganye omusindiikiriza kinene kyawanga ave mu ddiiro. Ettaka lino lye bagenda okugaba bagenda ddiwa abayindi okuli abachina okuli bamagulu meeru abatufugako okuli n'abasajja ababundabunda mu nsi yonna mpaka ng'era amagulu meeru yebafuna balina okubeera mu bitundu eby'Obuwarabu gye bali essaazi lye bafuna nti yensi abate gye bapalapalanya n'okutta abantu b'ebbamala nga bagezaako okugaziya ensi yaabwe. Akitegedde kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi olw'ensonga ensonga sigenda gisukkako mukitegedde bulungi nnyo mukiwulidde bulungi nnyo. So bwe mulabanga waliyo omuntu wazze baga nti abagoba kutta kasima bagidde mmanya ga mudduga bagoba mu Uganda mumanye nti emabega waliyo Sibitufu emabega yawerekedde ensangi. Saagala mwebuuze kyekigenda mu maaso nvudde waawo ngenze mu maaso. Emabegako najja ne mbagamba nti NRM the National Robbers Movement ekitongole ekifuga eggwanga okuli boddijjako obwoya ku ntumbwe kubanga kitongole kino kyava mu kitongole kye bayita National Resistance Army ekyabayekere kyava mu nsiko nekireka kiseva na Uganda okubola Obama mu Uganda. Bwe kyajja mu buyinza tekyajja kulaakulana kyajja kubba bubbi. We twogerera eggwanga liringa ng'ettogero ly'omubisi omusogolerewo gwe bataddeko omuwemba nti kati Kampala enkuba bw'etonnya oyinza okulowooza kiralo kya buno bunabagooca oba ente we zimaze omwezi nga tezirya baziwerawo omuddo. Naye ng'omwami ono National Robbers Movement ekitongole ekibbi ekyava mu nsiko nga kive n'abagwira bajja okubba eggwanga bakwata ensimbi z'omuwomusolo eziri mu buwanana n'obufukunya ne bazitwala bakole enguudo e Congo gy'obeera nti Uganda yo yabawunya zizi tebasobola kuba nti bana kye bagikolera. Bwe twogerera essaawa zino Kampala awunya akirako emputa gye basiikidde mu Kalayi nga butto wa myezi 7 mabega. Enkuba etonnya abantu babula. Enkuba etonnya emmotoka z'abantu zifa abantu tebakyakola ensonga nti enkuba etufuukidde ekizibu. Emyala gyo gyafuuka baana baliwo nga n'abantu abasinga obungi bafiiriddwa obulamu bwabwe nti weetaaga kujja mu Kampala kubanga Kampala kyafuuka kiralo kyante naye ng'ensimbi ezisobola okukola enguudo ku mirirwano bazifulumya eggwanga ne bagenda ne bakola ki ne bazizimba e Congo. Njagalira okubuuza mwenna bamemba parliament abakulembeza bali mu Kampala mwenna ekibuga Kampala kikyali capital city oba yafuuka siraamu? Kubanga nze Kampala mumanyi ku Kampala road Wandegeya okwetoola Kololo n'okukoma wali ku nkulungo ya Wampeewo ku Serotero bako Airtel awo Kampala wali ewasigadde Matongo okujjako mpozi ne musaidize ze Muyenga ndowooza n'ebisigadde byonna Matongo tewali Kampala. Kati twebuuza musandika mutya okuddira parliament etwale ssente zikole enguudo ebweru w'eggwanga ng'enkuba bw'etonnya ku luguudo lw'e Nakawuka era lufuukira ddala lw'e Nakawuka. Era nze neewuunya abantu abawagira nti muwagira National Robbers Movement ng'oluguudo lw'e Nakawuka myaka 35 Omumpebeso Endobesu wakalekezi Gagano dukola olw'okuba kimanyi bulungi nnyo nti balina kubba bubbi ssente ezikola enguudo zino. Ekisinga obbeewuunyisa nti oluguudo lw'e Nakawuka luno kwe kwali kulina okuyita oluguudo lwe tuyita Entebbe Highway Express olw'okuba nti bano abasajja si babbi bakwatira Obote ensawo olw'okuba nti yali mukama waabwe. Bwe bakwata ensimbi zino oluguudo lwalina okufubutuka Natete ku bitalo okukwata Nakawuka kubanga yali main route ey'oluguudo luno luguka Entebbe ku kisaawe. Omumpembe baluggyeri mu Busega ne baluyisa mu Bitoogo gye bakolera ebyapa eby'ekibbi ne baluyisa mu Kinaawa ne lugwa waggulu ebbandwe ne lukkirira ne lugwa mu Majani e Kajansi ne lwolekera eyo n'abantu gye batabeera mpaka gye lwatuuka. So ng'ate maapu entuufu yali erina okukola oluguudo luno lwalina kuva Natete ku bitaala nga lukwata ku lw'e Nakawuka lusobole okuba nti lugatta ku lw'e Masaka wali ekyengera bayita ku mukago bakolera firiji batunda firiji. Bwe luva lweyongere lutuuke mpaka e Kasenge. Bwe luva e Kasenge lugatta ku luguudo oluva wali ku King Sausage ku lw'Entebbe ne lwolekera ku King's College Buddo. Bwe luva ku King's College Buddo luba lugattira ku lw'e Masaka oba Kitemu Ndoza mulaba junction main point y'oluguudo no budwali olukulu nnyo.
bwe lwandivudde e Kasenge ne lweyongerayo mpaka Nkungulutale ne lugenda mpaka gye tuyita Enakawuka mu town. Bwe tutuuka Enakawuka mu town kwe kuli ekkubo erikutwala mpaka Empigi ku Bikondo. Bwe tutuuka Empigi ku Bikondo kitegeeza nti traffic jam bwe yandibadde osanga Nateete mpaka Ensangi oba Emaya oba omusazeeko ebitundu 99 ku buli 100 nti omuntu ayita ku Lunakwako nga lubadde lukola okuguka Empigi ku Bikondo n'omuntu ava e Masaka ng'ova e Masaka oyagala genda ku kisaawe Entebbe tekikwetaagisa kudda Kampala ate oleege oyingira Empigi ku Bikondo n'oleege Nakawuka ekisaawe oli mu dakiika mpawe kagoba okituuseeko bwe tuva Nakawuka oluguudo lwalina kugwa kisaawe Entebbe nga lugatta ne Kajansi bano abampembe olw'okuba nti babbi ne bakyuse ekkubo lino ne baliisa mu bitoogo ne ligwa gye mbabuulidde mpaka nakati enkuba bw'etonnya oluguudo lw'Enakawuka lufuuka lwa Kawuka lwennyini kubanga Naalumanya ne Saalumanya era n'atalonda bonna bafuna obuzibu bumu. Awo nno National Robbers Movement njagala bagamba nti mu mwezi gumu ng'emabega bakuba ekintu kino nekibategeeza kati bakikyusizza wetwogerera essaawa zino ekitongole ky'ababbi kino ekya National Robbers Movement kikyusizza mu nkola yaakyo etya. Waliwo akakuubagano mu nju eyo gye muyita ennene katya baali bagezaako okuleeta omumpembe ono mubbi tabbye naye awenye n'ambwa gwe bayita Amaama Mbabazi bamuleete ng'agenda okumyuka Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi oluvannyuma beefuulire mulinga embazzi bamufuule pulezidenti w'eggwanga Uganda. Naye omukyala Janet Mbabazi yategezezza boyfriend we oba bbaawe in fact boyfriend yotegezza boyfriend we Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi nti nze I'm not comfortable with Amama Mbabazi. Amama Mbabazi is not among us. You know, Amama Mbabazi is from Burundi. He is not among us, so I'm not comfortable with him to be here. So, no, I'm not interested with Amama Mbabazi. So we better go with our plan. Which plan? Now plan Jebaina ya Audrey Kwabogo versus the Chiwongole son that is Mozi Kanyerugaba. Mu meeting yatudde olunaku lwa jjo baategeezezza nti bagenda kuddira ono omuvubuka Muhoozi Kanyerugaba bamufuule slowly chairman w'ekibiina kya National Robbers Movement basobole omuleeta okumusendasira omufuula chairman kubanga chairman automatically abafuuka president w'eggwanga naye kino kikyalimu omukooso olw'ensonga Janet naye alina omuntu gw'abala ate ne Museveni y'abala Muhoozi ate nga n'abantu abalali agalesi Muhoozi so wakyaliwo obukuubagano mu kintu kino naye nga kyonna kye kiri bwe kinakyuka essaawa yonna kyandiba nga kikyukira mu kintu kyekimu naye nga bano nno bakyapalapalanya ebintu bye bikyali bibinnyo nga bwe bagambye so ekya Janet okugaana omusajja ono yagambye nti this man is not among us is a Murundi so he's not among us so I'm not comfortable with him so no let us look for another solution at least but no we are not interested no Mama Mbabazi no naagaana bw'agaana ekisigalira nti omumpembe yekka yalina keyholder ku bintu byagenda okusalawo ngenze mu maaso. Wano njagala ontagingire omumpembe Lutadde Kiza Besigye ampulirize bulungi nnyo ne babbi bannaabwe. Waliwo ebuuzizzaako lwaki bukyanga lubanga lwa mmindi omumpembe Lutadde Kiza Besigye tayogera ku kintu kyakubba ttaka n'okuwamba n'okutwala amataka g'abantu weppona ebikolwa ebirimu okutulugunya abantu abannupu n'okubasiba obbamalawo asirise mubuulire ekkanula maaso ng'embuzi enywedde kaamulali alimu omululuuza mbaddiramu. Waliwo ebuuzizzaako lwaki omumpembe Lutadde Kiza Besigye kifeefe tayogera ku nsonga lwaki abaana bannupu battibwa tayogera ku kibba ttaka tayogera ku kisiba bantu kubanga yiyo omu ku baana abampembe abali mu ggwanga abali mu kufunamu nga mwe temumanyi njala bazuukusa obuwongo nga n'obudde bukyali. Munnange nazzi kuno ng'ettaka lya Buganda lisigala lya Buganda mu ndagaano y'olwenda nakati we liri. We twogera ettaka erisinga obungi abampembe bano mu lutalo lwe bajjiramu ba National Robbers Movement batta bannannyini ettaka abasinga omunyira bamalawo n'ebyapa ne babyeddiza. We twogerera essaawa zino omumpembe Kiza Besigye omu ku bantu abalina ettaka mu bitundu by'eŋŋoma naye nga omukulu we asinga obukulu alina ettaka no gwe bayita omumpembe Paul Kagame omukulembeze w'e Rwanda alina square miles 3 eŋŋoma. Lutadde Kiza Besigye nga neighbour alina 1.5 square miles z'ettaka era yaliranye Paul Kagame naye njala kubuuza Lutadde Kiza Besigye ne Kagame kuba mumanyi muyinza okuba mwena mundaba Kagame omanyi Oluganda saagala weebuzeebuze wajja mu Uganda ne mulwana ne mudde ewammwe naye ani yakuwa ettaka eriwezako square miles 3 eŋŋoma. Lutadde Kiza Besigye ani yakuwa square mile 1.5 y'ettaka mu ŋŋoma ebyapa bannannyini ttaka lino endagaano z'abakolera ziri luddawa
ani yabawe byapa ku ttaka lino ate sawo bokka bayina ettaka mu ngoma kubanga baali wamba baali tuwala kino mission y'abasajja teyali yakufuga ggwanga yali yakubba nakutta bannannyini mataka ago bageddize yensonga lwaki retired so-called Kano Chiza Besigye can't comment and condemn the atrocities against the indigenous Uganda because himself, he might be a foreigner who doesn't care the outcomes because they are there to intimidate, kill, isolate Ugandans. For them, they are gaining. That's why ever when I get information from the state, CC copy is given to retired Kano Chiza Besigye as among the master planners of the Tus Dynasty program. Nchidam. Nyetu wakabaji kutemu. Nyetu wakabaji kutemu. Kanchibadilemu. Omumpembe. Retired Kano Chiza Besigye tasobola kuvayo kuvumirirwa bikolwa. Byakutta baana bannupu. Byakuba bantu kumataka. Kubanga y'omu ku bantu ababbi b'ettaka mu Uganda abaaliza nga tebalina adde ekyapa. Mbagambi alina square mile emu n'ekitundu engoma. Kino kisangibwa mu bitundu by'e Nakasongola mu Luwero district. Muno mwe muli n'omusajja afuga eggwanga lya Rwanda gwe bayita Paul Kagame alina square miles 3. Obabuuza ebyapa tebajja bikubula. Mu gavumenti eriko bayinza okuba balina ebyapa. Byensonga lwaki omusajja tasobola kwogera ku kigambo kyonna kubanga akimanyi Dino Robert Kyagulanyi Ssentamu yagiyiwa. Njagala babuuza ettaka lye mubbali abajjajja mwe mwajja nalyo mwalifuna litya. Omuntu abeera otyo omukulembeze w'eggwanga eddala ng'alina ettaka mu ggwanga eddala. Njala mu mbulire bannayuganda on record bannayuganda bameka balina ettaka e Rwanda. Njala kubuuza how many northerners own land in Rwanda? No one. How many Easterners who own land in Rwanda? No one. How many Baganda who owns land in Rwanda? No one. How many Batoro? How many Banyoro? How many Bakonjo own land in Rwanda? No one. How many indigenous Banyankore who owns land in Rwanda? No one. How dare these people whom we call foreigners, the masqueraders, own square miles of land in Uganda? Ekirala omukulu ono ayonka amabere ga muwala we gwe bayita Franka Kasumba. Omukulu ono alina ekintu kyavuga ng'akyagalamu nsimbi naye nga manyi tewali bizinensi etambula nga temuli loosi. Kintu kino yakisanze mu buzibu. Akimanyi bulungi nti omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Karekezi akyo kyatula lunyi nti abatufuga Banyarwanda era baagala kutwala ggwanga atyo kyatula. Kati eno bw'afuna omuntu asobola oppika ekintu kino n'akipika ajja tuka ekiseera afune okwagala oba anyonyogere Museveni afune okwagala akiteekemu ensimbi akwate ensimbi zino zonna azaddize. Ndoza mutegedde dikopi nkiddamu Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa the son of Karekezi musajja Munyarwanda 100% pure. He came to Uganda as a refugee. As we speak right now, in 1995, they amended the constitution, whereby they included the Banyarwanda as among the tribes in Uganda, but unfortunately, that tribe is not allocated anywhere in the parts of Uganda, because they don't have a official language. They are nowhere to be seen in all parts of Uganda, so they are nowhere to be seen. Because as I've been informing you that if you go and search on Google, if you search the tribe called Rwandese, they bring you the Hutu, the Tutsi, and the Twa. And those people have formed an independent republic called Rwanda. So why is it that Rwandese are indicated in the constitution? Because Yoseri was trying to protect himself for further questioning in case he's out of the power. So as we speak right now, he's just there pretending, but he knows that they want to overtake Uganda from indigenous Ugandans, but he doesn't want to make it publicly. So, these masqueraders, including
including these Frank Shumba. So it's just they are promoting the things of Rwandese in Uganda so that Museveni get interested in that story so that he can facilitate that story, whereby that man is trying to promote the things that Museveni get interested, whereby when Museveni get interested, he gives Gasumba money. But unfortunately, he got setbacks somewhere, somehow, that some Rwandese, or some people who called Rwandese, who nicknamed themselves as Baganda, they are against Gashumba's what? Gashumba's program. Which Gashumba found some obstacles in his program. Probably the program is not about to recognize these people. Gashumba is masquerading, pushing something to get money in that project. So don't follow that diversion because it is useless. Era wembabuliza ani asobola okuva n'agenda Rwanda n'agamba ati nze ndi muna Uganda badi mu Lugwala, I must be recognized in Rwanda. Bajja kuba emboko n'empale bazireetemu ebituli. Ono forofoto balina bokkolera wano. Weebuuze bw'obanga oli munyarwanda, constitution ya Uganda ekugamba ekigambo kimu nti ffenna tuli banna Uganda abasangibwa mu Uganda period kasooba nga bazaalibwamu oba nga wajja n'obeeramu ebbanga ddene ofuuka munna Uganda. Kati gwe kiki ekikuleetera okuba nti oyagala kubeera superior nnyo okusinga ku bannaabwe? That means these people bapushinga ekintu kino kibeere kyo kifune moral, but the time comes Museveni akiteekemu ssente. Bwe mwona temutunula nga temukaludde maaso mujja naye nga eno project y'ono omusajja nagitegeddeko bangambye afumba kintu ki okutega akanyeebo okusika lusalito basiro muteerano kati ateekemu ssente naye yasanze resistance mu banyarwanda banne bonga bo bali situated mu Uganda babeera mudda tebaagala kuvaamu n'amanya balina ga Kiganda tebaagala kumanya bamubiru simanyi baani bali ngo balina n'amanya mwagala kuvenga bamugambye no kati kyavaaleta kiri ekigambo simanyi bavandumu where are the bavandume. So mukulu Frank Kasumba ayonka amabere ga muwala njala kugamba ekigambo kimu. Bw'obanga toli contented okubeera mu Uganda, constitution ya Uganda esoma ki? Wazaalibwa mu Uganda kasajja gwe wewumuze kuleka kubuzabuza bana Uganda. Bw'oba ayonka amabere ga muwala onoosiruwala, it's up to you. Ffe tetwagala tusiruwalirako. Uganda y'abanna Uganda ffenna. Being oli muki fena tuli banna Uganda period. Ebyo gyosirwala musimanya bavandume, who knows bavandume, where are they written in the constitution of Uganda? Obo yagala okupublishing ebintu bibino okufuna sympathy gende gyoyagala nti Rwanda utulekere Uganda ffe kugerera gyobo byogerera bere bakuwe mandate okumewo ne before nga kunanagira mu mawulire. Eno project yo nagitegedde ya Maria Gansimbi yagala sente kubanga go bintu byona bya kifere. Negenda ampola ng'osindikira kidala kya kusobola. Fun enough, ebintu byogera bantu abasirikidde abatunula babati. My father, wait a minute. Bano babugeza kusindika kintu ki. Nete bamanyi ffe tubalaba. Bamugezeko musindike programs ffe tubalaba bulungi nnyo. Tubalaba, gusindike kintu kyo ne tubalaba. Koyinza okuza nti gwosinga okutegera mu Uganda kubanga entegera ya mungu bannyo. At your age, bw'oba alimu okumanaginga amaka ago n'okufuna omukazi mw'osula mu masuuka simensi ogupulezinga musula mu masuuka simensi makumi asula mu masuuka mbeka, ani asula ebweru ani atasula mu masuuka in the first place. Ekyokubiri, a responsible person alina okuba nga alina omukazi. Bw'oba tasobola kulabira dde omukazi omulema, that means n'abakuuliza amala biseera. 2, owoza nti oyina kampu bagita simuka Uganda, gwe kennyini you need to wake up, weetaaga okwesisimula. Oyina okwesimula ng'obudde bukya n'omanya tuli munna Uganda period bironda biveeko. Sisimuka, please wake up yourself. Genda owase, sisimuka va mu tulo, lowooza tuli munna Uganda, kolera Uganda. Teri ggwanga lye bayita Rwanda mu Uganda, Rwanda period genda ku gogo biteke mu bintu bibiri bya njawulo. Uganda, Rwanda. Ekyo kintu kyovuga kijja kukulemera kuba kiyinza n'okukuleetera obuzibu otamanyi. Okitegeera? Terera mu kirasi, mulekera okubuzabuza banna Uganda nga mufuna sere z'omuw'omusolo, mujja kutegeera nti Uganda nsi y'abantu so si ya bisolo. Banna Uganda okusirika si basiru. Gojja tuuka okuwula wonywa amazzi. Gwolooza nti oyinza okutegeera. Bw'oba tosobola kumanaginga maka ng'obuzaabuza abantu. That means you can't manage yourself. You are just disorganized. Publicly. Who are the Bavandum? Where are they written in the Constitution of Uganda? Who are the Banyarwanda? We are all Ugandans. Period.
But you are there insinuating, but with the Rwandese, so we need to change the name from Banyarwanda to Bavandume. Who the Bavandume? We are all Ugandans, as it is stated in the Constitution of the Republic of Uganda. Stop fooling Ugandans and diverting people. Period. Go get married. Or marry someone who is going to settle your minds before it's too late. Ekizibu kyolina kati okusula masuka ng'oli bwomu. N'osulanga weekunyiza, weegolola, oyayuuya, ng'olowooza mbondootera tosobola kutegeera omusajja atalina mukazi. Tasobola kutegeera ng'omusajja omufumbo. Nkiddamu. Mwaba wakasajja ako time kyovula kajja mu public ndagala kwogera ebintu by'ekisiru. A responsible man ateekeddwa okubanga alina omukazi amuvunaanyizibwako, amanyi okuleeta emmere waka, alina okulabirira omukazi omwambazi omuliisa. Naye omuntu abeera mu masuuka nga yeegolola yayuyo abeera omwo talina kyasobola kukola kuba bwe bwongo balina obweka byakubba bubbi. Talina kyasobola. Bw'oba wayiika Windows ng'oli ku self download, mwaye abantu bali ku self download bulina ekizibu kimu kyokka. Bw'obeera ku self download kibanga okuyiwa motoka oil nga tennatuuka kuyiwa oil. Obojo na service obojo ne katiga shimba chekizibu kyolina you self download yourself too much. That's your Windows crashed. Windows you are crashing ngoloza chimbuli chimoloza chintu mani tolina chintu kyolina kuloza ku gwanga. Sigenda kulwa ko kuvuddeko. Kulekera ku diverting abantu. Nga nfundikira video eno tukwatakonda ku rancher video kanjifundikira tukwatakonda rancher ekirala diversion endala eriwo ya motoka eyayocheddwa ekawempe emotoka eyayochedde ekawempe iso kenyini yayochezze motoka eno ngeyagala kikolanga diversion ate ekirala okyeyambisa okukwatirako abawagizi ba nope nkiddamu. Information jenfunyi endaga bwenti nti emotoka yayocheddwa drone motoka ya government ezimu kuziwamba abantu naye bo bennyini bebajeyochereza nga baagala kukwaatirako baana b'ekawempa bawagira nuupu. Reason being bano bakimanyi nti bannayuganda bali iga nnyo okwokya emmotoka ezo naye bakyabuliddwa chance. Ddayo olaba akatambi kano oli naafuna amafuta najja n'agayo mu motoka oli n'alikodinga ne bakoleze emmotoka gye bakolezeza one emmotoka ebeeramu musaabazi ebeeramu abavuga teri drone etabeeramu bantu basukka mukaaga ne driver nga mwali bano babadde bali luddawo balazeewa. Where are they? I'm just asking. Drone ekitono nnyo ebeeramu abantu mukaaga driver atudde mu maaso n'abaana ababeera n'emmundu ababeera n'empinga basiba abantu balaze luddawa. So drone engambye tebabalya ssente ekitumu kirwako bakikoze kusasamaza ggwanga kukola diversion ekyokuba bayagadde kukwatirako baana b'ekawempe kuloosa ndi bayokyezza emmotoka eno. Iso yakikoze bulungi nnyo ne seemwayi nga bakimanyi bulungi n'abagikumyeko omuliro bantu ba iso be bakikoze kuba badde mu ngoye za bulijjo kati beekwate nga bakwatiramu n'abaana baffe nzo mukitegedde bulungi tebagezza ne bababuzaabuza. Eyo yabadde inside work, inside job, inside mission abakikoze bakikoze nga bakimaliriza okikola mu ngeri eyo. So tebabalya ssente ezo na diversion. Nkiddamu diversion ziri wammanga. Speakerless we are less concerned. Eyo diversion. Ono omusajja embuzi ezaabula ne zigenda ziri amalagala n'obukupa ezo nazo ezogamba smart trouble statement ezo diversion temuzigendamu. Nkimaliriza. Ekyokubiri emmotoka yayocheddwa eyo motoka iso yenyini yajeyochereza n'abakulu baayo eyo diversion temugigendamu. Ekyokusatu ekisembayo ate nga kikulu nnyo olwala ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogwokusatu omwaka 2021 twolekedde omwezi ogwakatyabaga. Eno ye message gye ngenda okusembyayo. Bw'osanga buloga ng'alumba buloga wa Nuupu oyo musasule. Period. Don't ask any question. I'll come more details tomorrow. Bosanga eyita buloga wa Nuupu nga alumba buloga wa Nuupu oyo musasule. 2. Buloga ayogera contrary to the mission
ng'alumba Robert Kyagulanyi and condemning Robert Kyagulanyi Sentamu is paid. Period. 3. Mission was ng'olutalo nga luwedde tuliyambala engule. Whoever feel offended that he doesn't support Nup or Kyagulanyi Sentamu anymore, please, you are free to shut up than misguiding people. Than misguiding people. Mwena abanoonya okuzigulako entalo nze nina information wano nyingi nyomba manyi sigenda baddamu mugende mwetugire ku minyaanya nze mbalaba byonna bimukola naye kenajja naye mbaabya nja kubaayo yalumu kibagayi bulungi nnyo. Mission yali nti akalulu yali part of the struggle, part of the revolution. Robert Kyagulanyi Sentamu yakimba ne mulimba ng'olutalo nga luwedde tuliyambala engule so si ng'akalu kakoze ki ng'akalu kawedde. Ekirala omuntu yenna oli waddembe ogenda ku platform yonna gyeyagala okuwuliriza ki ekiriyo, but bw'osanga information yo nga eri contrary ku kintu kya struggle teweerumya mutwe, beerayo gukulume, bwe gunaakowa onoogumirira panado. Nkidemu omuntu yenna oli wadde ogenda ku platform yonna bw'osanga ye ekintu nga kikumalamu amaanyi kivumira Robert Kyagulanyi Sentamu kimuvoola kivuma abantu ba Nuupu naye ng'ola nti wa Nuupu gwomanyi tobadde wa Nuupu gendayo n'omutwe gukulume. Muyina choice emu. Choice eri etya gwe baleetera stress kubanga ekyokukola okimanyi. Information eva wani mu ba Nuupu bloggers abamanyikiddwa. Bw'owuliranga lw'ekikyuseemu oluwadde mbosigala ku platform gy'oyagala oba okugenda ne gy'owulidde naye ekigenda maaso mbabuulidde media essaawa zino twandibadde tweteekateeka nnyo kuba wano wetulaga ewasinga obukulu. Nkiddamu twandibadde tweteekateeka nnyo wano wetulaga okutandika n'olunaku lw'enkya we wakulu. Diversion zigenda kusukka. First and foremost, diversion zigenda kusukka kyekisooka. Ekyokubiri amawulire ag'obulimba gagenda kusukka. Ekyokusatu attaka zigenda kubeera nnyingi nnyo. Ekyokuna abammwe kennyini mutandika okuwenga boogera Olufalansa. Don't be surprised and don't get angry. Nkati mbategeka nkiddamu bw'owulira ng'omuntu gobadde weesiga ku social media ng'omumanyi nti yayogera ebintu bya Nuupu ng'ayogera lu Japan waludikya. Don't get angry, just go and follow and block. Nkiddamu bw'owulira owo gobadde omanyi nti asomesa ngiri yankyukakyuka ng'ayogera lugundi lu Japan oba ayogera luki ng'akyusizza olulimi, genda mu option and follow block. Lema kwerumya mutwe ebyokukola mulina bingi kubanga tugenda mu system enzibu ennyo wetulaga kyeba tuplaningira ku media kinene nnyo 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 nnyo. Bw'obanga okyewuliriddeko naawe kennyini njagala okole ki, njagala weetereke mu ntebe eyo obeere ng'okimanyi. Babloga mwenna mbatumiddeko naye omuntu gw'owulira nga takyawola bintu bya struggle ng'ali mu kulumba bantu banne totegana. Totegana kubanga Robert Kyagulanyi Sentamu yakukoledde akantu kano briefly kankabaddiremu nga nfundikira video eno saagala balwisa kankabaddiremu wano nkakunnyonnyole bulungi okategeere bulungi nnyo nga mmaliriza. Yakagambye bwakati ngenda kwogera mu Luganda nkadda mu Luzungu kasoma kati bw'okwata ekikumi nti emu mpaka ku kikumi kwe yakoledde analysis ye n'agamba ekitundu kimu ku buli kikumi kyekifuga ensi ategeeza ki nti Yosero Tabasirwa mutano wa Kaleki ne kafamire ke bakola ekitundu kimu ku ggwanga Uganda. Do you copy? Yes. Nagamba ebitundu bina ku buli kikumi awabuzi ba bunyama bakomba bali mu ngalo babakolera baagalo bakolera betuyita ba puppet. Agambye 4% are their puppets. Ebitundu bina ku buli kikumi bakozi babali kitundu ekimu.
Nakugamba ebitundu 9 ku buli 10 bebase bebana Uganda. Wasigadde ebitundu meka? Wasigadde ebitundu bimeka? 5. Ebitundu 5 bebagezaako okuzuukusa bano 9. %1 controls the world. Wadde yakutedde kwa uli ategeeza country. 4% are their puppets. Nti ebitundu 4 bebakolera bano abampembe. Ebitundu 9 ku buli 10 beba na Uganda abebase. Abalinda abanyenyeeko bagende betawuluzeeko oba basisimuke bayayuye bagende balye. Nakugamba ebitundu 5 ku buli 10 bebagezaako okuzuukusa abantu 9. Kati ebitundu 5 ku buli 10 bebaganda baffemu abasharinga, bebaganda baffe abakomentinga, bebaganda baffe abatuwa information, bebaganda baffe abakomentinga, beba bloggers. Kati bwolira omuntu kwogamba nti ali bitundu 5 binabadde azuukusa mu Uganda ng'ali contrary ku mission, don't ask where he belongs. Abelongia ku the 4%, the puppets. Do you copy this? Nitugenda maaso nagamba. The 1% uses the 4% to prevent the 5% from waking up the 90%. Akugambye nti ebitundu kimu ye family ya Museveni akozesa ebitundu 4 okulemesa bano ebitundu 5 ebirina okuzuukusa bana Uganda ebitundu 9 ku buli 10. Where do you belong? Why do you waste your time demoralizing people? Where do you belong? Among the 1%, among the 4%, or the among 5%? Because 5% is the number which is trying to awaken the 90% of the remaining Ugandans. So if you see someone else on social media trying to attack their fellow bloggers or their people power or noob supporters, know where he belongs. It was a clear message, although it was a bit tricky for some people to understand. So you ever find someone attacking, demoralizing, don't ask where he belongs. He belongs to 4%. So whoever still in this struggle, please keep on blessing, keep on fighting, keep on sponsoring all the programs of Noob. But remember, it was a mission. Voting or elections was part of the mission or liberation. Whoever was offended that election ended, nothing happened, you were on the wrong track. You either join the 4% or you join the 90% or the 5%. But if not so, stop misleading Ugandans, for us who are still in struggle. Kubanga yakugamba olutalo nga luwedde tuli yambale ngule te yakugamba nga akalulu kawedde. Last but not least, omwami eyayita Sava mutabani w'abambejja omwava emponga byoya abadde yafaana okuzika ne kuggwa azze ku social media esasulibwa Mumpembe Charles Peter Mayiga okujja ofulumya information against NOP members. Y'omu yavuddeyo n'ekibooziboozi ekifumba amagye ag'empogola nga mulimu ebinyeebwa ffene ebibuno bumakyala obugege nga jja kuba empiyi ku media mwe simanyi meeting ya today simanyi ya kyawedde mwe simanyi Segirinya bagenda mujja mu parliament simanyi Kyagulanyi ajeesimbewo Kawembe bombo clat nkiddamu oyo Guy Sava mukozi wa state asasulibwa Charles Peter Mayiga to divert and to confuse Ugandans, whereby Robert Kyagulanyi Center mu ye mukulembeze wa Uganda omulonde talina wagenda kwesimbanga MP kubanga kive ye president era talina muntu gwagenda kulonda mu leader of opposition agenda kulonda ba minister ba ambassador nabakulira ebitongole binene
nchiddamu oyo guy amala okulya obugege amagi ebinyeebwa ffene najja n'atandika okubologera ku media ng'ayogera ebintu by'ekisiru kati if you want to prove the information kyakolera state Kyagulanyi talina waagenda kwesimba kubanga ye mukulembeze yalondebwa era agenda kulengera ku mwezi 12 mwezi ogwokutaano 2021 kati bwe mujja kutegera nti agenda fira mu firimu ye ayinza okukyusa olugero naye nga njagala bagamba Kyagulanyi talina waagenda kwesimba oyo guy musasule okola kye tuyita diversion and blackmail okuba lwisa nti byayogera bituufu byonna bifu kubanga mwavu mponga byoya atandise okwogera ebigambo bimufuutike n'abalala bangi bagenda kujja boogera ebigambo bimu naye njala bategeeza ekigambo kimu nti Omufalansa agamba aluta continua ate alukutambulira kusibira ya menvu linda kigweyo afumita mboobo ekivunulwa nti gwe nange n'oli ne munnange bemba mulina obutakkaanya mu solving ng'obudde bukyali ng'ekiro kyalyo tekinnatuuka kubanga olwali tuyingira ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna ewali ensasagge nkiddamu oluwaddembe okugenda ku pulogulaamu ezikulumya omutwe oluwaddembe okusigala ng'ogoberera pulogulaamu entuufu omuntu yenna atandika okwogera emboozi etakwatagana tozunga manya bumanya nkibagambye nakoze post nagibabudde enkya ngenda kujja ne version endala y'aba bloggers mwenna ngenda gibabuulira open sigenda kwekweka mu kitegeere kubanga abataategeera nti luno lwali lutalo nga luwedde tuliyambala engule so singa akalu kawedde wake up and glow. Where do you belong? You belong on 90%, you belong on 5% or 1 or 4%. Remember, 1% is Museveni's family. 4%, they are these ones who are obstructing and working for Museveni. The 5% is the percentage who is trying to waken up all the 90% of Ugandans. But the 4% is fighting harder to prevent the 5% to wake the 90%. May God bless Ugandans. Stay blessed. Don't be diverted. Stay on point. Focus where you are. The mission is still on. The revolution is on. By all means, 12 ogwokutaano Kyagulanyi Ssentamu agenda kulaga omukulembeze w'eggwanga. Abasigadde tuli basinkana ng'olutalo lukoze eki luwedde. Nkiddamu mu ssomero tutula mu kirasi nga tuli abantu bangi nnyo. Saatula mu maaso nti yakulembera oba asembebega yabakulembedde. Mujjukire we tutula mu kirasi ffenna tusoma. Enjawulo eba mu kutuula bibuuzo ebya yuneebu buli omu akuwa benchi yo n'olupapula lw'onootuula. Mu process akadebe kavuga mutandike n'otunula ebbali n'otandika okukankana n'otandika nova mu mbeera gw'oba olemeddwa ye sisitimu eriwo ffenna tetugenda kutuuka. Ne twagala basaba ava ku mugendo ogenda ku mugendo oserera mpola toyogera bingi sirika pyo bulanga ninja kuba sirika be don't even mention any word kubanga ojja kubula obwekole wonywa amazzi nkugamba bugambi ffenna tuli mu kibiina tutudde tusoma naye time egenda tuka tundo tula yune bakuwa benchi yo ogu okuwandika ebigezo obijjuze akadebe kavuga entunusi nezibba ogende mukusanyala envini nezimuka amatune gakuwawaala either bojuza manyago ba index it's up to you kad now sawa ya kujuza index kuteka manyago na kujuza form anali mwango ofuluma period tolekana kubanga ffenna twasoma mu kwira twali abagenda okuwandukira batakola bibuuzo eri abatasasula school fees kati njagala basa buli awulira nti gwe tokyasobola kuwanirira kintu kino please ate tomala mbantu manyi bula bubuzi nga musoke bula bubuzi nga ninja leka abasigadde tutambule nabo tujja bagusa. Mumpulira tomala mbantu manyi gwe bula bubuzi sirika nga ninja nga kibunoomu abasigadde bajja genda mission weeri. Tukwatagana na kurencha sawa zezimu mukama ba 13 mpeera mweraba.